ono ye muwala agambibwa okutta mukwano gwe era ng'omuwala ono ayitibwa Rose nga mukwano gwe yasse oba gwagambibwa okubanga yasse ayitibwa oba abadde ayitibwa Jovia. Kakati Rose ekituufu kiri nti tewandibaddeko kyoyogera, otherwise gy'onookoma okwagala okwewozaako okulaga abantu version eya story eyiyo ojja kwongera okukakasa abantu nti ddala olina kyomu. Kakati Rose yavuddeyo n'awandiika nga alaga ekintu ekyabaddewo oluvannyuma lw'abantu okuvaayo nga bagamba nti ye yasse. Kati ye yeeyowozezzaako bw'ati agamba nti ku lunaku olw'okusatu ekiro baafuna client nga baamujja ku mukutu gwa Tinder, eno dating app. Wabeerayo abantu abaagala okuwasa n'okufumbirwa, wabeerayo abantu abaagala okwesanyusaamu, kugamba kubeerako abantu abalina ebigendererwa eby'enjawulo. Kati bagamba baafuna omwami ayitibwa Muhammad ng'ali ava Dubai n'ajja mu Uganda ng'azze kuwummulako n'okulambula. Kati bwe yatuuka mu Uganda ne bateesa okusisinkana era ne bagenda ne basisinkana ne bamukolako service nga bwe kyetaagisa nga bali ewoono omusajja ono Rose agenda mu kiyigo naye. Kati Jovia asigala. Jovia bwe yasigala alaba ssente ezaali nnyingi ez'ono omusajja azikwata bwe baali bavaayo avaayo nazo. Rose agamba ye teyakimanyaako. Kati batuuka ewaka ssaawa nga 8 ogw'ekiro batandika okufumba n'okukola ku buntuntu obulala. Jovia agamba Rose nti waliwo kyayagala omugamba. Ko Rose nti tewali buzibu osobola okuŋŋamba. N'amulaga ssente n'amugamba omusajja ono gye tubadde mubbyeko ssente nvuddeyo na ssente zizino mbu nga ssente mpitirivu nga ziri mu $. So kati ono lwalaba ssente oba ono lwalabye ssente n'ayagala ng'okugaana. Onaamugamba zino ssente nnyingi zisobola okukyusa obulamu bwaffe. Ono naye n'agula ekirowoozo. Kati babadde bakyali awo omusajja ono Muhammad n'akuba ku namba ya Rose n'amugamba gamba mukwano gwo ampe ssente. Oyo omwami mu nnyumba ye yabaddemu ne kamera bano gye bataasobola kulaba, so yasobola okulaba nti Jovia ye yagenze ne ssente. Kati baba bakyali awo tewayise banga panvu omusajja ng'atuuse. Omusajja bwe yatuuse ng'abasanze ewaabwe gye basula n'ayomba nnyo n'atabuka. Ko Rose nti kankuwe ssente zo mmanyi we ziri. Aba azijjayo okuziwa omusajja ti Jovia ng'atandika okulwanagana naye. Kati mu kulwanagana okwo omusajja we yafunidde akambe n'afumita Jovia mu bulago. Olwamaze okumufumita n'akwata ssente ze n'afuluma n'agenda era n'awooninga ono Rose ti naye yaddako era agenda mukolako mu bwangu. Kakati bino byonna Rose byayogera era ng'agamba ye si ye yasse. Kati agamba yabadde ne flight ku lunaku olwokuna. Jjukira bino byaliwo olunaku olwokusatu ekiro. Kati nga alina okukwata flight ekyo ekiro kyenyi kuba olunaku olwedde luba lukyuse. Bw'atyo n'agenda. Olwamaliza okufumita mukwano gwe ennyumba yonna ejjudde omusaayi n'afuna obuvumu obukwata essuuka n'amusiba n'amala n'atambula n'agenda. Alinawo flight n'agenda n'aleka mukwano gwe mu nnyumba. Wawana ebintu ebisinga okubuzaabuliza. Kyenkugambye nti ono omuwala tasaanidde kubaako kyayogera, otherwise byonna byagenda okwogera bigenda okukakasa nti alinawo ky'amanyi. Ofuna otya obuvumu obukwata omuntu gwe bafumise ng'abadde mukwano gwo ng'obadde omumanyi n'omusiba bulungi n'ofuluma ennyumba n'ogenda kubanga obadde ne flight? Ekyamazima waliwo ekintu kye tuyita ekikangabwa. Olaba bakubikira bubukizi muntu nti yafudde, nti muntu waafudde nga tomanyi kimusse n'owulya ng'osanyaladde. Kati ate olwo gwe batidde mu maaso go ng'omulaba oti omuntu gw'obadde onyumya naye mu seconds entono nnyo n'olaba nga afudde agudde wali ennavu lubanya omusaayi. Oŋŋamba otya osobola okufuna obuvumu obutambula n'olekawo oyo omuntu n'ogenda? Kuba yagamba yagezezzaako kuyita banneiba naye nga teyasobodde kufuna buyambi. Naye tetuganye banneiba kale tebazze. Tosobola kugenda n'oripootinga ku poliisi. Kale ekya poliisi bwe kiba kiganye. Tolina bantu bakulusegere b'osobola okubira. Kale n'obategeezaako bo ne basobola okutegeeza poliisi bwanga gwe obwongo bujaamize. W'osobodde okufunira obuvumu obutambula n'omanya nti nnina flight n'ogenda bulungi n'otula n'ogenda gy'olaga. Omuntu ng'omulese mu nnyumba w'otasobola kufunira amaanyi na bwongo bulowooza kutegeezaako ku poliisi oba kutegeezaako ku bantu abalaba ekikwatako. Sigamba nti ono omuwala yasse kubanga tewali bukakafu bwazze okulaga kino, naye waliwo akabooza. Ebituli bingi mu bigambo by'ono omuwala okusinza bwe yadde yeewozaako. Kyonna ekyavuddeko okufa kw'ono omuwala kijja ttegeerekeka.
singa ensonga zino zinaaba zikwatidde obulungi. Naye ng'abantu tulina okubeera abeegendereza eri abantu betusembeza oba eri abantu betuwangaala nabo. Otherwise kiruma nnyo omuntu gw'obadde osembeza nga mukwano gwo wa ku mutima ate n'akomekera ng'akoze ekintu bwe kiti. Yeeye endowooza yange. Nkwebaza olwakadde kwadde okulaba eno emboozi. Tobeerabira okusubscribinga saako n'okunyiga mu kadde okusobola ng'okufunanga notification we naaba nkoze vidiyo empya.